Alright, mbalamusiza ku banyabuli basebo. Mwenda buli mujjo osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusanga. Gye buwungedde, gye buli mu kukya saako neeyo gye muli mu kubanga muddemu mu kaseera bwe kati. Nga bulijjo mbasazeeko ssaawa ziri 2 zennyini tekunnako nkakwadde dakiika n'emu olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 16 ezakooka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 wattu enamba zifaanaganye ennaku z'omwezi 16 ezakooka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 enamba zifaanaganye ez'ennaku z'omwezi zifaanaganye tekitera nno okuboneka naye Ryonzo nkirabyeku ne tewali kyakkola kale nga bulijjo sooka babuuza ku manaba sibala bakwete olwensina balamusiza ku banyana basibo kansweti muli bulungi mujje balaba gye mutuusaako engalo nzize kipayopayo mbeeko ensonga z'empisaawo tuzoogereko ate tunyuke tugende tukole ebirala nsooka babuuzaako besibala bakwete olwensina balamusiza kansweti muli bulungi mwe balikola abali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbatumiddeko nnyo yonna gye mukakalabiza ejjammwe abali mu Canada balamusizaako Ugandan community in Canada each and every province in Canada mbatumiddeko kansweti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu Bungereza balamusizaako buli kibuga n'essaza ekikola eggwanga lya Bungereza kansweti muli bulungi mwe balikola abali ku ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizaako banyabone basibo kansweti muli bulungi mwe balikola mwe balikoberera mwe balikwagala nsi yammwe abali mu Asian countries mbatumiddeko oli ku mulimu wanyuse ogenda kukola okyagunoonya namwe balina obuzibu namwe basabira musobola okuvuunuka ebizibu ebyo mbagala nnyo ng'oli mu Asia kansweti oli bulungi bwe nva mu Asia mbanjolekedde Middle East mbatumiddeko bahaji bahajati bamasheeka batabani ba Yesu batabani ba Katonda mwenna ab'eddiini ndabatumiddeko kansweti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo nga mu Middle East mwagana okuno ekikumi bagalidde bakansweti muli bulungi mwe balikola mbanjolekedde Africa mbulamusizaako bakomredi mwena bali mu Africa kansweti muli bulungi newankubadde obulungi babuba naddala bakomi bannaffe bali mu South Africa mu bibuga byonna bamasaza gonna agakola eggwanga South Africa mbasabira nnyo era nsaba Mukama musobole okuyita mu njege ennaku zo zisembedde n'essira babuyinza bayita balina obuyinza sira kye bakola so nga ate buvunaanyizibwa bwa okusevinga bannayuganda mu ngeri yonna esoboka kale bwe mmala obabuuzaako mwenna abali mu Africa mbanjolekedde Uganda mbulamusizaako bannayuganda kansweti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu masekati mu Buganda kansweti muli bulungi mwe balikola mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mwe bali kubanga mukola mbaagala nnyo abali mu maka gammwe nga muteddeko TV gagadde mbalamusizaako abali ku masimu gammwe abali ku bodaboda stages abali mu taxi nga mudde waka n'abagenda okukola abali mu butale mu balaksi malwaliro mwenna mbalamusiza kansweti muli bulungi wattu ngenda kusaba ntambuliza akatambi kano tonna kyofeerwa obwenyi bw'ekitabu si bwa jjajjaawo tubukolerako nnugu okujja nga toli wankyukakyuka kwata wansi mu kapeesa akashare osharingire buli gwosobola okusharingira osharinga emirundi 9 gyokka akamu akasigala bateeko page wa account yo omuntu atalina muggookirewo access ku account ye n'asobola okulabirako page gyeri twagikola baagiwamu ennaku 6 tezinnaggwako tujja gikolerako naye tukyali wano bwe mmala okusaba okutambuza akatambi kano nsaba ompite President Robert Kyagulanyi Ssentamu omutaagingira ajjeko wano n'ensonga ze ngenda omuliramu omutegeeza nsaba ompite olukiiko olufuga ekibiina kya National Platform lwasigala e Kampala okulira omweka wa President bonna abaana abaliyo nsaba ompite bakomere betukola mulimu gwegumu ku social media bonna bajje wano nsaba bannayuganda mwenna abalina abaana basomero mujjeko wano nsaba ompite Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba Nyandi Yosoferi Jeno Salim Musale nabo bonna ba NRM abali ekyankwanzi then tuleke tutandike video ngenda kusooka kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri then tuleke tusimbule video eyatulese akalanga akasooka kasoma People Power National Platform UK demonstration. The demonstration take place at the Ministry of Defence London. The Labour government of Keir Starmer should stop training death squads in Uganda. At the Ministry of Defence, Whitehall, London, SW1A to HB. The demonstration will take place on Friday, 19th June 2026 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Free all political prisoners in Uganda. Sanctioned dictator M7. For more details, contact the leadership of National Platform UK chapter. Kale bakutegeeza gwenna ng'oli mu ggwanga lya Bungereza beerayo mu kwekalakaasa kuno bakutegeeza nti mbeereyo mbungi nnyo
musobole okubanga mutambuza ensonga zino ensonga tezinnaggwa mpaka kuwulira bubi. Alright, ate bo abakulembeze ba National Platform Sako People Power mu ggwanga lya America naddala mu kibuga Los Angeles bakutegeeza nti Nup Diaspora Los Angeles Convention 2026 theme onwards towards Uganda's liberation. For hotel booking, boat cruise, registration, please contact the leadership National Platform. And the convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton Los Angeles 5711W Centenary BLVD Los Angeles, California, Hilton. For more information, please contact the leaders of National Platform California, USA. Kati obulango babuweddeyo obulango mala okugwayo tugenda mu security alert. Bwe mala ba security alert ndio kusimbula information eyatulese. Nsaba mpitire muntagingire kuba fake opposition abali mu Uganda nabo bali ku video ya lero kubanga nze ngenda balangira sigenda baleka kwebuzabuza kususse ngenda balangira. Bwe mala kuyisaawo ebigambo ebyo katusooke mu security alert eziru kurusho ennyo. Security alert esooka yeruwa. Nsaba aboluganda abako n'emikwano. Nsaba aboluganda abako n'emikwano. Aba abantu bonna bakomuli baffe abasiba makomera ag'enjawulo. Okuli bamaama, bataata, abakyala n'abenganda. Bobanga security alert eno njagala ogiwulire bulungi nnyo. Museveni ensi emutaddeko amaaso. Nabaga Museveni taleka bujulizi. Kati essaawa zino balina enteekateeka era nga weeri egenda mu maaso ey'okutandika okutugumbula n'okutta buli muntu yenna eyavaayo lunye n'ayogera nti omwana wange yawambibwa, omwana wange yattibwa, omwana wange ali mu kkomera. Nga kye baagala butaleka bujulizi. Kati obanga oli mama wa musibe ali mu kkomera, oba oli mukyala wa musibe ali mu kkomera, oba oli mwami wa musibe ali mu kkomera, oba oli relative ng'oli muntu wali mu kkomera, wegendereze gy'onywa, gy'otambulira, bosinkana nabane bakubira amasimu. Enteekateeka y'okubajjawo omu ku omu egenda mu maaso nga kye baakola mukyala wa Kibalama, kye baakoze mukyala wa Ddamulira, n'abala bagenda kibakola. Naye nga bagenda kujja batambulirako bamanywa gye mukima eddagala, bwe muba mulwadde, gye muliira, oba bayita ku mikolo bakiki, bonna basobola okukolera kye baagala bakuwa obutono obufa. So yenteekateeka weri. So muganda wange yenna ng'owulira message eno gisindikira abantu abo obategeeze nti beegendereze nnyo mu ntambula yaabwe gye balira buli kimu kuba Museveni yayagala kujjawo buli omu ng'akuliyetinga ettera oba fiya mu bantu abo. So mbere nga mbamanyi bulungi nnyo obategeeze abantu abo. Security alert eyokubiri. Waliwo enteekateeka ewamba bakomredi bano abana amanya ngenda gamenya. Waliwo enteekateeka ewamba bakomredi bano abana ng'ekigenda obbawambisa Dere Drinking General ne kitaawe Muhoozi Kainerugaba saako ne Salimu Sale ne bambega bali mu gavumenti. Bo balowooza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waatali mu Uganda. Bano be batambuza bizinensi ze, bano be batambuza obubaka, be bamanyi ebintu ebyekyama naki ekigenda maaso mu ggwanga, be bakitambuza ku ground n'abanga ebintu bitambula bulungi nnyo. Kati bagambye nti baagala kukwata abantu bano babasoye kajoji w'ebuuzo sina kintu ekiba kyetaagisa banyiga basobole okubanyiga boogere. Naye kati gwe mukulu Dere Drinking General oba genetically modified General Muhoozi Kainerugaba, obudde bw'omalanga okwata abantu bawamba, lwaki obudde otomala n'ogenda mu rehab ne bakutereeza obwongo? Otherwise ebintu by'okola tebikwatagana. Myaka gyo nansi mwoli ffe tetuli basi. Abantu bano mwegendereze nnyo kubanga bataddeko ba IO. IO kitegeeza intelligence office abalondoola wajje muliira gye mutambulira buli kimu kye mukola. Kuno kuliko mukulu oba comrade Selector Devi
Selector Devi wonna woli bakuteekako ai akutambulirako era bakwetaaga okufuna bunnambiro. Kuliko muganda ffe gwe bayita General Sensambogo. General Sensambogo naawe yonna gy'otambulira na gy'oliira manya nti olikuba IO abakutambulirako baagala kufuna. Kuliko gwe bayita Neto. Neto naawe oba omanyi nti amanya bugana matuufu Neto naawe beera ng'omanyi nti bakutaddeko abantu abakutambulirako. Kuliko gwe bayita Kojja Mark Serunkuuma. Mwami Mark Serunkuuma Kojja Mark Serunkuuma naye wonna woli koza akamanye ng'akoza n'owebwa nti babatambulira kubalowooza nti mmwe mutambuza ensonga za president waatali mu ggwanga era mwe mumanye ebyama bibiri ku ground nakyo ekigenda okukolebwa. So baganda bange mwenna okuli Selector Devi General Sensambogo okuli Neto okuli Kojja Mark Serunkuuma wonna we muli mubeere nga mmanyi nti waliwo batambulirako era abaagala obbawambisa babatwale emikono gitawumira muwemba. Ekyo nakyo mbeere nga mukimanyi. Yo security alert yokubiri, security alert eyokusatu era nga yiringa egenda okusembayo mugiwulira bulungi nnyo. Bw'oba oli muzadde ng'olina abaana mu masomero, bw'oba oli muzadde ng'olina abaana mu masomero ga primary mu Kampala Mukono wa Kiso, mu Kampala Mukono wa Kiso waliwo enkola ey'ekyama ennyo nga ne mawulire tebaagiisa wabula bali mu kusibaga abaana bammwe. Amagye gajja n'abagemi ne bajja ne basalako essomero ne bagema abaana ku kifuba nti bakuba vaccine za Ebola naye kino bakuba butwa. Bw'oba oli muzadde tegeeza Headmaster wo oba Headmaster mutegeeze nti kasita kataana ne bagema omwana wo ng'ekintu ekiri official genda okwata Headmaster amatayi kuba omwana wo tajja kuwona. Kino kigenda mu maaso mu Kampala Mukono wa Kiso bagwa bugwi nga tebalanze na kulanga ne bagema abaana b'abantu nga tebategeeza bazadde bakufuna consent abaana bano babakuba eddagala effu. Kino kigenda mu maaso mu Kampala Mukono wa Kiso ne strictly mu Buganda bali mu kusibaga abaana b'abantu. Era kati ne bogenda mu malwaliro abantu abasinga obulwadde mu mwoyo abasinga obulwadde mu obusinga obungi mu malwaliro baana ne bogenda mu kiriniki zonna okwetolaawo Buganda baana bato kiki eddagala ebakuba nga bali ku masomero ku kifuba bali mu kikola. Kati jala kutegeeza gwe mwana Uganda yina gy'oli ng'olina omwana asoma mu primary waliwo ekigema baana eky'ekifuba ng'amasomero bagwira magwire ne bakuba omwana w'empiso nga talina consent ya muzadde bo ne batambula ne bagenda. Kino kikolebwa Minister of Health n'abamagye era bajja na mundu bajja na kifuba tebakonkola tebategeeza Headmaster bajja ku era bagenda Headmaster essomero libagala tibaliggale oba ki ne bakwata abaana bammwe ne bagema ku kifuba. Omwana we alwala ate gobera mu buzibu bo abagenzi kuba mulimu gwabwe gwa kugema na kusaanyawo baana bammwe. Ze security alert satu zembade nazo njala tusimbule video. Kati video y'olwaleero njagala gikola ne video ya leero eri so sensitive era njagala tugikwata empola tugiguse bulungi nnyo. Njagala wootategedde ng'owandika comment sitegedde wootegedde ngo ng'agenda ku nsonga endala. Ensonga lwaki ebintu byonna ebiguddewo mu nnaku zino zonna mbadde sibyogerako ng'ekintu bwe kigomala kyetegereza n'okukinoonyerezaako. Njagala mukwate bulungi ensonga zino tuzinnyuke bulungi nnyo era muziwulire. Ekisookera ddala okuva omwaka gwa 2018 n'okutuuka olwaleero bazze nga bakwata bawamba batta n'abamu babuliddwako amayitire ku baana b'enkyukakyuka nga teriiyo muntu yeyita opposition asobola kuvaayo kulwanirira ddembe ly'abantu abattiddwa abawambiddwa n'abali mu makomera bonna nga bakoze eki basirise. Njagala munkwate buli kibona nga bakoze eki basirise. Bannaddiini nga basirise, bannabyabufuzi nga basirise, obwakabaka obw'enjawulo nga busirise, buli omu ng'akoze eki buli omu ng'asirise. Naye ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga bakola ki babiraba opulya bulungi nnyo. Kati bwanga mbadde nga basirise ebbanga lyonna ne tugenda mu kaluka n'akazzeeko
Museveni ne mutabani we bakole fujiri etagisa okukola bonna abantu ne basirika nga teri anyiga ne batuuka notuga ntuzanya documentary wa president azanya documentary kibiina kya National Platform bazanya documentary ne tusirika bulungi nnyo buli muna asirika ne kituluma ne tusirika ne tujja nga tuba proving wrong neera buli omu ng'akyesudde gwaki gwa naggamba kati akalube kaggwa president bamusalako mu maka ge ne boonoona buli ekyetaagisa okwonoona ne bakwata first lady ne bamukola buli kye baagala okukola enjuna ne bagisaanyaawo n'atuuka n'ogenda ku kitanda teriyo munnaddiini yakondeminga kikolwa ekyo teriyo munnabyabufuzi wa fake opposition yakondeminga kikolwa ekyo Mengo ekulembera Ssaalongo Mulenge ejja Mayiga teyakondeminga kikolwa ekyo bonna baakola ki bonna baasirika si bwe kiri nti ye kati wano wali okulya n'okukomba essowaani era akatambi mbutongole katandise muganda wange njagala tubeere sensitive nnyo ku nsonga eno era njagala ompa amatuwulirize bulungi nnyo abadde bangobereranga video zange nabagamba nti bannamawulire mu Uganda bonna ebitundu 80 bonna operative ajukira video ewe nakola video nga basirikira security zalinga video 3 nemba tegeza bannamawulire bonna ebitundu 80 mu Uganda ba operative kwe kuli ba YouTuber kwe kuli ba TikTokers kwe kuli ba radio presenters ne ba TV presenters ne bagabona ba operative saako na abagasaka bonna bambega ekyo na kibagambirawo openly lwakuba nti mwerabira nnyo na kibagambirawo kati ba comrade bakoze analysis ku mbeera eyabadde ewakaliga analysis yagenza okujja ekinyusi ng'abadde mu kyetuyita leaking oba spying babadde bannamawulire ne kijjuliza video gye nabagamba ebbiri nti bannamawulire bonna mu Uganda bambega kantuza mwaki province kati mu kukiprovinga njala tegeeza buli muwagizi ne munnabyabufuzi wa National Unity Platform TV zemubeerako TV zemubeerako most special nga bakuyise ng'oli omu ku pano bwe bagenda mu Bulango presenter oba interviewer ne mudda ebweru wa studio ne mutandika okwogera ebiboozi weegendereze nnyo calculating ebigambo byoyogera ne interview oyo ba presenter ba presenter balicordinga buli statement yonna gye mukola off the camera era egenda direct mu bitongole by'okwerinda bw'oba oli MP munnabyabufuzi wa National Platform singa program eggwa ne mufuluma ne interview wa presenter ne mudde mabega wa studio ne mutandika okwogera n'abaako byakubuuza n'ogezaako okwogera ebigambo ebikuba manya nti buli kigambo ky'oyogera kyonna kigenda butereevu mu state era bakifuna be very careful ekyo si kyekinyusi ekinyusi kyekiriwa ekinyusi kyekino njala munkwate bulungi nnyo ndi wano twala mukisa guno okuvumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa ebyokutwalira amateeka mu ngalo n'okulinnyirira ssemateeka wa Uganda ebikolebwa Museveni ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba. We condemn unlawful kidnaps, arrests of innocent Ugandans in Uganda. It's a crime against humanity and it's abuse of the laws which govern the country of Uganda. We condemn the act of kidnapping and arresting innocent Ugandans. Kati njagala mbanyonyole. Ekikolwa ekyakoleddwa abasinga obungi mubadde ku platform ez'enjawulo nga bakomrade bakinyonyola bulala abakinamu feelings
abakinyonyola nga baagala which nti buli omu tukkiriza opinion ye naye kino kyekifaananyi kye njagala akusiigire okitegere bulungi ekifaananyi kyekirwa ekisookera ddala tubadde nga okuva 2019 tukuba enduulu twekubira enduulu nti okuwamba okutulugunya okutta kugenda mu maaso eri bannayuganda baagala enkyukakyuka abantu abamu nga bagufuula muzannyo nti eyo bya nuupu abaana bazannya bubadi abaana beewamba Kyagulanyi azannya documentary okuwamba tekuliyo mu Uganda tekuliyo tebiriyo bibogera tebiriyo era buli omu nga akinyonnyola bw'akyagala ompulya bulungi nnyo buli omu nga akinyonnyola bw'akyagala ffe tugamba nti yeeti weewaawo era ng'abantu abo tebafaayo kwogera bigambo ebyo wabula wenjagala oteeka ennyessira ekikolwa ky'okuwamba bwe kyagenze maaso gwe wakifunyeemu ki njagala nkuwawulira ebintu bino bibiri nze ndi wano kwogera ku kikolwa ekyakoleddwa kubanga ffe kyekibadde ekijusi kyaffe ebbanga lyonna tuwambibwa tuttibwa tutulugunyizibwa gavumenti ya Museveni nga bayita mu bitongole by'okwerinda omuli poliisi amagye SFC CMI ISO ne crime intelligence njagala kwogera ku kikolwa ekyokuwamba bakituteekako nti ffe tuzannya movie oba okuwamba mu Uganda tekuliyo kati ekikolwa ekyakoleddwa ffe kyayongedde kuligitimayizinga bye tubadde twogera okuva 2019 mpaka olwaleero ntera bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza Dairy drinking general oba genetically modified general ekikolwa kiwakoze ffe nga ab'enkyukakyuka abadde boogera ebigambo bino nga abantu babibuusabuusa amaaso oba bitabo w'amakulu ffe watuyambyeko okuggyayo ekifaananyi kituufu kye tubadde tuyayanira okutegeeza ensi yonna there is ongoing unlawful kidnaps in Uganda ffe kyekikolwa kye twayagadde okufuna mu kintu kino byonna ebyabaddemu ngenda bikunyolwa njagadde okutegeeza ensi mpulya bulungi nnyo njagadde okutegeeza ensi era ensi etegeere nti ekinyusi gwe kyewafunyemu ow'enkyukakyuka nti kyobadde olwanirira okuva 2019 nti okuwamba okutta n'okutuluguza mu Uganda bigenda maaso ng'abantu tebabikkiriza ngera babibuusabuusa amaaso kati ye kennyini muhoozi yabikonfaminze ng'akonfaminga ng'aligitimayizinga ekintu kyaffe kyebadde bawakanyire bennyini abakozi ba Museveni abali mu opposition then you should clap your hands ye statement yakulu gyewandi badde ofokasingako ffe twafunye legitimacy mu kintu kye tubadde twadvocatingire ebbanga lyonna ompulya bulungi nnyo era ndi wano okwongera okugamba ensi mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa mwagwa mu katego ka Museveni aka divide and rule olwa self interest zammwe njagala buli muntu yenna okuva ekikolwa ky'okuwamba bwe kyabaddewo otunuulire bonna abadde balya mu ngalo za Museveni abeeyita mu opposition statement ze baakoze ze zigenda okuwa ekinyusi ky'ekikolwa ekyakoleddwa statement ze baakoze bafunye airplay ompulya bulungi bafunye airplay tebaakoze general statements bafunye airplay ku TV ku radio ne ku social media ne tebaakoze general statement when you are making a general statement otuwaddemu abantu bonna abadde bazze bawambibwa newankubadde bali mu kibiina kyo newankubadde bali mu kibiina kyo wabula bo bakoze statement nga statement eno nga bakoze single statements nga zipointinga ku muntu waabwe gwe baagala kati kiri nkigambye nti I condemn the act of kidnapping I condemn the act of kidnapping ompulya bulungi nnyo naye botunda statement ezaba fake opposition ze baakoze ku kikolwa ekyo
zikuwa true definition ey'ekintu kino nga bwe kyabadde seetaaga kunnyonnyola. Seetaaga kunnyonnyola kintu kyonna. Statement ezaakoleddwa abasajja abo zikuwa true definition. Kiki badde bagoba nakyo ekyabaddewo. Ladies and gentlemen, okusookera ddala system ya Museveni eya divide and rule ebadde emukoledde naye ng'agikola ku bali babadde akolagananga nabo so si ffe. Ffe twagala unification factor era president agirwanyeeko kuva lwe yajja mu byobufuzi, but unfortunately tasobodde kufuna unification factor eyo olw'aba few individuals abalina self interest mu byobufuzi era nga baali bamanyi nti bo be bankomeredde by'obufuzi nga tebalisuubira omuntu mulala kujja benganga oba kuba challenginga. Kati bafuna omuntu abenganga ate ng'ali ku mazima tagenda kukkiriza kukolagana Museveni wadde ekifaananyi, then reaction yaabwe neebeera nga ndala. Gwe comrade aba agamba nti we mulungu president ya postinze president unification factor ya Uganda. Era nange kyensiba nkugamba nti twetaaga unification ebyobufuzi mu Uganda, but unfortunately some people they have self-interest. Yensonga lwaki bali tebakondemminga kidnaps, arrests, killings ezigenda maaso mu Uganda. All they were silent. In fact, they reached at an extent of blogging around that no and foot soldiers, they are just playing around. Whatever they claim to be taking place in Uganda, it's not true. But what happened at Wakariga has proven to them that whatever I've been telling the world, that it's true. Okitegera bulungi nnyo. Kati wano wenjagala osooka otegere bulungi nnyo. Bino ebigo bye ngenda okwogera byange mbivunaanyizibwako. Si bivunaanyizibwako ate wagira nkyukakyuka bagenda bitegeera oba we NRM oba we FDC oba wa UPC oba wa JEMA oba PPF eddagala ly'enziku oba wa ADF ekibinja ky'abayeekere ekikulu lwa Mpuuga. Saagala kumanya butobo ngenda bifuna. Njagala nkubike ugambe bulungi nnyo. Mu system ya Museveni y'okwezimbira opposition eyiye ebadde mukoledde ebbanga lyonna until Nupo yajja. Ne tusooka tukuba buli system yo n'ebadde ogiteeka ku ttaka mpaka olwaleero. Era abadde baweddewo nga tebaliiwo. President bwe tuva mu kalulu n'addusa obulamu bwe okutuuka e Bulaaya yalekawo political virtue. Which political virtue? Mwe kye mutamanyi nti etawaanya nnyo Museveni. Museveni atya nnyo ab'opposition nga si babe. Museveni atya nnyo ab'opposition nga si babe. Kati atya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga si wuwe. Wabula bano babadde nabo mu Kampala mu Uganda abo tabatya. Lwaki? Kubanga basinkana ne boogera era ne bamanyi kye bagenda okukola. Kati omuntu atali wuwe amutya nnyo. Kati president bw'afuluma NRM yennyini badde disorganized nga temanyi kyegenda kukola. Fake opposition ebadde yavaawo nga teriivu yafa. Nga president yadduka n'alekawo political virtue okuva okulonda bakajjawo era tewaliwo yajo okupayinze. Kati badde balina okucreatingawo ekintu ekibadde kirina okutwala amawulire n'okupromotinga omuntu omupya ajje awokipayinge virtue mweyo. Ompulya bulungi nnyo. Kati okujja okuwamba omwami ono okumuwamba badde bagezaako nnyo okupromotinga muntu mupya ajja ateekinga political virtue Kyagulanyi waatali. Ebigambo byange saagala obirowooze nga gwe bweyandeegadde mbyogere naawe olina essimu osobola okujja n'oyogera ebibyo bino byankusinziira ku sources zange. Bagezaako nnyo okwagala okuddamu okucreatingawo omuntu omulala taking over from Robert Kyagulanyi Ssentamu, but unfortunately bonna bagezaako creatinga those are the old political guns ezitakya functioninga kubanga zibadde kuzaava kuno zidda kuli zaava zino tekyezikyaina makulu. They are the same people abadde mu opposition nga balwana opposition, the same people abadde batula ne Museveni ate to destabilize the opposition, the same people abadde balegitimizinga Museveni all along
katosobola bagamba nti saa zino obagenda bazannya mu mizannyo bajje baveeyo ate batekinge political vacuum eriwo. It is impossible, tekisoboka. Mu kino ntegeeza ki? Mu kino ntegeeza bwe nti ekikolwa ky'okuwamba tukivumirira kibi. Ekikolwa ky'okuwamba abantu tukivumirira kibi. Naye emizannyo gye babwagala okuzannya egyo gyo gye ngwambulu. Waliwo agezaako kwagala okutwala vidiyo eno. Nkiddamu, ekikolwa ekyokuwamba kibi, wabula ekyokucreatinga fake opposition, occupying political vacuum eriwo nga muyitamu stance, ekyo kikyamu era tetugenda kigumiikiriza. Okitegera bulungi nnyo. Kati wano wenjagala okufundikira statement ye tugende ku nsonga endala ekisookera ddala. Njala tutola omukisa guno okwebaza ekitongole ekyegattiramu bonna ekya Uganda Law Council. Mwebale mulimu gumwakoze okuvaayo okwogera ku nsonga ez'okuwamba munnamateeka munnammwe Erias Lukwago. Mwebale nnyo kye mwakoze okuvaayo okwogera ku kikolwa ky'okuwamba munnamateeka munnammwe Erias Lukwago. Naye ndowooza nammwe mulaba nti waliwo obuzibu ebuluwa. Ekikola ekyakoleddwa kyadde kimala bulungi nnyo. Ekkooti zonna mu Uganda obutagenda kuwozesa muntu n'omu. Bannamateeka badde balina okuyimiriza okukola. Judiciary yabadde alina okupapulika, alina okujja ekola statement. Chief Justice yabadde alina okujja okukola public statement. Abalamuzi bonna tebalina kusooka kujja mu kkooti. Ekkooti zandibadde paralyzed ng'emisango gyonna giyimiridde. Lwaki? Kubanga oli ali omu ku mmwe. Kubanga ali alasooka kubuuza kiki kye baavuddeko okugamba nti bawambye omusajja oyo. Bavudde kuki? Wano gwe bawambye si yayisa ekiragiro ekyoli omumpembe okujja okwewozaako mu kkooti. Omulamuzi yakiyisa. Lwaki omulamuzi teyajja n'amukima? Lwaki teyakini mulamuzi? Ekyo tuga nti ekiiso ky'embuzi kirekerera omussi n'ekitunuulira omubaazi. Nkujjira kati tugenzeeko muntu details za forensics. Eyayisizza ekiragiro najje mu kkooti si Lukwago, yabadde mulamuzi era kkooti. Lwaki teyakutte mulamuzi? Lwaki yakutte ono eyabadde alina okumusaavinga? Mu mateeka okusaavinga omuntu si musango. Kyekisookera ddala. Kati kiba kitegeeza nkikuzzaayo ku bintu byenze mbasomesa nga mbagamba. Njagala muwulirize. We are under military rule. Bino ebintu ebiri bya kkooti simanyi kulonda byonna. That is sugar coating. Tetulina mateeka mu Uganda tegakola. Bwabanga omuntu bamuyise to serve him n'akwata omuntu n'atakwata mulamuzi yayisizza kiragiro kujja mu kkooti, kiba kitegeeza nti judicial system yandibadde esizinga okukola. Judicial yandibadde eyimiridde, abalamuzi bonna nga tebagenda mu kkooti, bannamateeka bonna bandibadde nga beekalakaasiza. Naye Uganda Law Society yevudde yokka newandika abalwa nekola public address. Abasigadde bonna basigadde bali tebana kibakoze. Kitegeeza nti waliwo divisions among the system which nti buli lw'osirika kijja kutuukirira ku ggwe. Olwaleero bagomulani bangi nnyo bali makomera era bakyakwata. Olwaleero bawambye oyo bagenda kukomekereza nga n'omulamuzi bakukutte, gwe teweeyibaala nti omulamuzi tebasobola kukwata.
buli muntu mu Uganda bajja kukwata as long as muganya okudemonstrating nga kyemulina okukola. Ompulira bulungi nnyo. As long as temuganya okudemonstrating nga kyemulina okukola bajja bakwata kuba amateeka tegakola. Ompulira bulungi nnyo. So kati ezo old script zibaza nnyo bazze bali mu kuwandiika nkyamu. Mwalabyeko omukyala w'omuwambe yagambye nti ye atandise okola ebintu ebiringa Amini byakola. Nyabo ffe ebintu Amini byakola tebyali bituufu, byonna byali bikyamu. Gavumenti eriko yabikola. Era mulekera okuwayiriza Idi Amin Dada. Okujjako mwena nga mugati Museveni yabawunika nga bwe yawunika abasajja n'abakazi abali ekyankwanzi. Nakino kankibagambe. Bulijjo mwebuuza lwaki ba minisita wa Museveni ba MP bonna bava ekyankwanzi nga bawenga muzika. The fact is Museveni y'omu ku bantu abasinga obulogo mu nsi yonna. Emmere gye bafumba ekyankwanzi ebinzaali byayo n'ebirungo byonna libeera ddagala lya Kiganda oba lya kiraguzi. Omuli n'obunzaali na buli kimu kyonna nga kiva mu mibiri gy'abantu gye bateeramu bawonga. Kyovula nti bavaayo nga bawenga muzika. Omusajja ogonti alina PhD alina masters nga bajja mu public okwogera. Oyinza okulooza nti ayogera yatanvudde ejjo ku mabeere. Ezo enva ze balya, emmere gye balya na buli kimu kye bakozesa. Omusajja avaayo nga amaze obbaloga bonna lumu bagenda okuva buli omu ng'awoza. Emmere gye balya, ebirungo ebifumba emmere eyo libeera ddogo. Omuli ebinzaali byonna ebirungo byonna n'ennyama enyi gye balya ekikola bikola ennyama eyo byonna ebirungo byonna avaayo amaze obbaloga bagenda okujja bonna nga bakola ki bawenga muzika. Kyekibatwala ng'ekyankwanzi kubanga buli lwabamanya nti kati baba mwabasaba omugati nti abantu bano bona katwetaaga obbawunza n'abasindika ekyankwanzi ne bagenda n'asooka n'abalunga bagenda okuva bonna nga bawenga muzika nga tekuli muntu alina kukola kyalina kukola. Kati ekyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ku kintu kye mwagala ennyo okumanyako ku nsonga eyo. Ekikolwa ky'okuwamba kya butiitiizi n'ekikolwa ky'okutta kya butiitiizi. Era ndi wano bagamba nti enfuga y'amateeka mu Uganda teriiwo. There is no rule of law in Uganda. So ever think that there is rule of law in Uganda, there is no rule of law. In Uganda, Museveni and his family, they are the lawmakers. They decide who to live, who to be killed, and who to be forced out of the country. Even if you're a judge and you pass a judgment or a ruling against Museveni's rule or against Museveni's family rule, you either lose your job or you will be kicked out of office. That's why when there is a serious case in court, the state mafias, they keep on calling judges in courts of law to change their rulings in favor of the state. So, that is not the news. The news is that there is no rule of law in Uganda. So don't dare think that the courts of law in Uganda are functioning. Judges, they are there just decorations. Some lawyers, they are working in hand to hand with the government to keep the status quo. So, mwena mchitegedde bulungi kamala kitegeera abalamuzi bannamateeka Uganda Law Society yekikoze judiciary yandibadde ya demonstrating zedda nga buli kimu kitadde wansi wabula buli omu ali happy tebasobola kwogera kyekigaana okwogera kubanga mwakiriza to be compromised.
omuntu yina bokkiriza kuwa omugaati bakuteeka mukama kitegeeza agenda ku controlling a mind yo era tojja kuva ku biragiro byakugamba kubanga ye takkiriziganya na muntu amuwakanya ng'ate obadde olya ku suwani emu naye ajja kutta out of the world. Nina ekifaananyi kye njagala mbasiigire nga tetunnagendako eri wansi. Kansubire nti kati buli mu ekifaananyi mukifunye bulungi mukitegedde. Essiga ery'ebyobufuzi eritudde mu Bulange Mmengo erikulembera Ssaalonga Mulenga ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga eyeefuutika ku Buganda ng'ate yagobwa dda mutegedde enkola ye. Bwekyanga ekibiina kya National Platform kitandika okuvuganya Mukama Museveni yatandika okukiwulana mpaka kuwulira bubi ne bawamba ne batta nga tasitanyega gyevuddeyo katono nnyo ne baluba amaka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu n'omukazi omukoleko effujjo era ne basirika ne bakwata musajja mukulu Muwanga Kivumbi ne batta abantu be yennyini bamukwale muteeka mu kkomera Mayiga teyebaako kyeyayogera. Essaawa zino bakutte eyaliko meeya era yaliko member parliament wa Kampala Central yamukima mu maka ge yamutwala era Ssaalonga Mulenga ejja yasirise talina kyeyayogedde. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti kasita okkiriza okukwata ku ssente ya Museveni n'akuwa ebiragiro olina kuyitirayo nga mulongoose toyogera. Ekibagaana okwogera kiri ki? Mwakkiriza namukola endagaano ne Sitaani ate Sitaani talokoka. Sitaani bwabula bwatuma gwe kennyini akwejjirawo. Olwaliro luli kuffe enkya lujja kujja kumwe mwennyini nga balina okubakwata kubanga banaatera okubakwata. Olw'ensonga temukyasobola kuba nti musalirawo public yasala okwekolera emirimu gyayo. So tebaayo wa fake opposition yenna akulimba nti kye bali mu kuadvocatingira bakitegeeza no omuzannyo bagumanyi. Lwaki? Mulabyeko Lume Bayiga ng'ayogera ebigambo bingi nnyo. Oyo omusajja Lume Bayiga ne Museveni tobaawula. Mulabyeko omusajja gwe bayita Saddam Gaira. Saddam Gaira oyo is a state operative bulungi nnyo. Era essaawa zino gw'olaba oyo bamuwadde airplay ku TV atambula ayogera ebigambo bingi nnyo era alinga praising Museveni ate bamala ne yeefuula. Saddam Gaira operative bulungi nnyo era abadde operatingira mu opposition nga ne ssente azifuna. Ekisinga okwewuunyisa y'omu kuba taayagala era abadde balwanyisa Kyagulanyi mu mbeera yonna nga bweyimiridde. Ompulya bulungi nnyo. Omwami ono ekisinga n'okwewuunyisa nti essaawa zino afunye amaanyi agagenda ku TV okwogera ku nsonga z'oli yawambiddwa naye nga ku nsonga z'Abannayuganda bali mu makomera batawozesebwa na kuwozesa tofudde kuboogera kubanga gwe mulimu ogubasasuza. Saddam Gaira saagala olimba ensi. Naawe vaayo olumu okolenga Yusufu Nsima bwe yakikola naawe ogende muleme kumalira bantu budde. Olime kumalira bantu budde. Ekisookera ddala abaana babasatu abawala wabafumbiza basajja ba state. Abaana babasatu abawala bafumbiza basajja ba state. Mwala wo Shamimu yafumba basajja ba Nyarwanda ba State House. Mwala wo Sheila yafumbira basajja ba Nyarwanda ba State House. Ngomba muyita Maurice basajja ba state. Kubanga ng'oyagalira ne Museveni ne famire ye nenga baganda bano boyita baganda bano abavaamu. Oli ku payroll eya state ate nga gwe administrator mukulu mu maali ya Bidandisali. Ate Bidandisali tumumanyi. Kati njagala enseetegeere mu basajja mu mukola naani. Abaana bo abawasawo abaana bo bagabana bo bawasa abanywana bali mu State House babazaalamu abaana. Era nawo protectinga bugu mu girya mbaata. Kati bw'ojja nawe ne weesetinga bw'osimanyi opposition omwogererwa bya kisiru nnyo nga muloosa abantu nti abantu basiro bantu si basiro bantu bategeera. Saddam Gaira njagala enseetegeere nti oli operative. Era mmanyi ensinga bw'etambula. Mulekerawo okubuzaabuza abantu.
abantu bajja kwerwanira entalo zaabwe by all means, otherwise ejjoogo lisusse n'akamanyiiro. Ekikolwa ky'okuwamba abantu tukivumirira. Omuntu waba alina omusango mumusa moninge agende kooti emusali omusango, so si ggwe ng'omuntu. Omuntu yandyebuuzizza obuvunaanyizibwa bwa CDF bwe buvunaanyizibwa ki? CDF oba Commander in Chief abeera mu magye, ebintu byonna ebya public tateekeddwa kusongako wadde okukola ekintu kyonna, kubanga ekyo si kisaawe kye. Ekintu kyonna ekirimu executive obukulembeze obufuga gavumenti tateekedda ddyo okisonyaako wadde okikwatako, wabula bakyagenda mu maaso ku exercisinga rights kuba baagala kukola transition, which transition gye baagala okukola tejja kusoboka mu Uganda. Tejja kusoboka mu Uganda wadde mumulowooza nti muyina amaanyi, tejja kusoboka mu Uganda. Muli mukutta abantu, muwamba abantu, sente z'eggwanga muzikola bye mwagala, buli kimu kikoze, naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bye mukola biri against the law. Ompulya bulungi nnyo. Kino njagala kukola statement eno ebeere mu public domain ng'ensi egimanyi. 1. Sina utalo na monna Uganda yenna otalwangirwa wakati wange na Museveni na family ye. Gwe monna byabufuzi yenna agamba nti oyagala kujjako Museveni, tuli kulabira ku bikolwa byo. Bw'obange emmundu togitunuza Museveni ng'ate ogitunuza mu Kyagulanyi, kitegeeza sina nkolagana naawe. Nebakutta kubanga naffe abandi babadde babatta nga temuvaayo kwogera. Nkiddamu, monna byabufuzi ng'ogamba nti olwanyisa Museveni naye ng'ate emmundu ogitunuza mu Kyagulanyi ne National Platform ne bw'ofa sirina kye ngenda kulumwa kubanga ogaanye okulaga ensi nti musobola okuggyako Museveni ate emmundu muzitunuza mu Kyagulanyi, ekintu kikyamu. Ekintu kye mukola kikyamu. Emmundu muzitunuza eri Museveni, then tujja kumanya nti mwagala kuggyako Museveni. Kubanga ffe ebbanga lyamaze nga batta bakomuliri baffe, teri wadde eryavudde okukola wadde any post wadde okukola n'emigabo okukola Museveni nti lwaki Museveni okola ebintu bino ku bannayuganda. Nuti omusajja omukulu Ssemujjuŋŋanda bawamba abantu, batta abantu, emmundu ogitunuza mu kyani, ogitunuza mu Kyagulanyi. Kyagulanyi bw'otunuza yebalekerawo political vacuum. Ne muganya okukola ki? Muganya ogyeyambisa ate mulumba Kyagulanyi mwagaza ki? Ssemujjuŋŋanda Kyagulanyi ofuna lwaki? 1 minute. Mpemu dakiika emu. Kyagulanyi ofuna lwaki? Lwaki tokwate munno ogitunuza Museveni? Emmundu gikwata ogitunuza Museveni, then tetugenda kuyomba nammwe. Naye lwokwate munno ogitunuza mu kyalo n'ogitunuza munno kitegeeza nti mukolera Museveni. Emirundi emeka gye tubatunuzamu emmundu nga mutemudde agitunuzaamu? Bale monsonyiwe kamaro kwata waliwo simu ezze ate eri important nnyo. Mumpemu eddakiika nga 5. Waliwo simu eri important nnyo, very important.